Yes, nkwaniza ku Fad TV ujina kusaba subscribing atompere video ka like. Bagita Fad TV basekadama bekalakasiza mu kibuga Kampala. Ninda kubambi kuba bina ensonga evudde kuki ensonga evudde kuba kadama abattibwe nnyo mu ggwanga lya Saudi Arabia atenga government ina kyekola wali na kimu. Byonna mbina ngenda kubambi kutusa kugenda kusaba subscribing mbagala nnyo. Ina je musinze kwanga mu following Pretty Aisha nkutumiddeko Blind Pro ali awujiba mbagala nnyo mwena. Je musinze kubanga on following abali mu ggwanga lya Ukraine abali mu ggwanga lya Saudi Arabia mu ggwanga lya Qatar waliwo bali mu ggwanga lya Ukraine nga Ukraine yo babesanye oba mubeera mutya ku social media ng'eggwanga lyasaana wodda simanyi naye nga comments nzaba nga baziweereza abali mu ggwanga lya Ukraine oba baba balimba tewali amaanyi naye nga eri n'abali mu ggwanga Uruguay mu ggwanga lya Uruguay mu ggwanga lya Bungereza mu ggwanga lya Omani mu ggwanga lya Qatar mbagala nnyo mwena gyosize okubanga ofollowinga Fad TV comments nzaba nga muziweereza mbagala nnyo mwongere okubanga munfollowinga abasinziza mu ggwanga lya Belgium mbatumiddeko mwena waliwo gwebayita matovu Hussein ali mu ggwanga lya Belgium nkwagala nnyo wale kubanga ofollowinga Fad TV muna leero nako lwaliro basikadama bakedde kulumba embassy ya Saudi Arabia mu ggwanga Uganda ngabalaga obutali bumativu okulaga government nti esirise nnyo ku bakadama nga batulugunyizibwa mu ggwanga lya Saudi Arabia. Abavubuka bano babadde bavuka ndoza bataano nenga poliisi esobodde okukwatako abavubuka babiri bano badde batambula ne keesi ey'abafu nga nkalu nga bagamba nti kisusse nnyo bakadama kufiira nga mawanga ga ebweru. Government nga tena kimu kyekolawo bakadama basusse okuttibwa basusse okutulugunyizibwa bagambye nedda kisusse nnyo bano balumbye embassy ya Saudi Arabia mu ggwanga Uganda ne poliisi tebaganyiza babadde bakatukayo bati jjukira keesi eno bagiteddemu ambulance kwegamba poliisi ebaguumisa olubadde okugijja mu ambulance okugiteeka ku gate ya embassy ya Saudi Arabia. Poliisi neginyakula mangu negiteeka kabangali nekwata abavubuka babiri abadde bagisitudde nabo ne bateekebwa kabangali kwegamba bambi balaze obutali mubativu eri gavumenti naye nga kyamazima kisusse nnyo bakadama bafiira nnyo mu ggwanga lya Saudi Arabia olw'ensonga nti abasajja abawalabu bwe batulugunya byansusso baba tokyalinga mu ngeri egy'enkamu baba batulugunya tebabamalamu katiibwa wadde n'akamu era nga abavubuka bano kyebakoze kintu kirungi nnyo newankubadde poliisi egezza okulabika nga ebalemesa naye nga ate sikera balina kyebakoze ku gavumenti osanga enaazuuka kubanga kisusse nnyo abaana bannyo bafiira mu ggwanga lya Saudi Arabia buli lunaku bagamba bannayuganda ndowooza nga 8 bafa mu ggwanga lya Saudi Arabia buli lunaku. Imagine buli lunaku kwegamba eri waba ogenzeeyo eringa ntaana abaana batandika kufiirayo bufiisi eringa ntaana naye nga bambi beekalakasiza osanga gavumenti enaabako kyekola ku nsonga eno kubanga kisusse nnyo abaana bangi nnyo battibwa naye nga embassy ya Saudi Arabia abaana bano bagirumbye bagiteekawo gamba ne bateerawo keesi nga babalaga nti mususse nnyo okutta abantu baffe mu ggwanga lya Saudi Arabia. Gavumenti ebeeko kyekola ku mawanga gammwe kubanga kisusse nnyo kuba bo bannayuganda kye bateesa bagamba nti gavumenti ebeeko kyekola ku embassy ya Saudi Arabia bano kuba si kikuba bateekako obukwakulizo bw'amaanyi nnyo bateekako obukwakulizo obw'amaanyi kubanga n'abasajja bawalabu beetaaga abakozi naate abakozi babafuna naate baba bayisanga mbu oluusi bati babalamuka abantu baba bayisanga byonzira babatulugunya babatta abaana bangi bafiire abaana bangi bavaayo nga baliko obulemu era nga bano abeekalakasiza bebo abakolerako mu ggwanga lya Saudi Arabia ne bakomawo nga bonna baliko obulemu kati kubasize ne bagamba owaayi katwekalakasi bannaffe bannyo bavaayo nga bonna baliko obulemu. Omuntu yagenda ng'atambula akomawo nga bamugyamu ensigo akomawo nga yamenyeka emikono akomawo nga bamukumbirye nalina ajjudde ebizigiro akomawo yina nga tafaananika omuntu yagenda ng'anyirira bagambye waayi katuleko kyetukola twegugunge tulabe osanga gavumenti enaabako kyekola naye nga poliisi tebaganyiza naye ngera balina kyebakozeewo ekyenjawulo osanga gavumenti enaazuukuka kuba bano bonna ababadde mu kwekalakasa kuno baatulugunyizibwako era baakolirako mu ggwanga lya Saudi Arabia naye nga babayisanga kasasiro nga babatulugunya ebatyobula abasinga bakomawo nga tebasobola kutambula abasinga bakomawo nga bamuzibe nga babakuba ne bajjamu amaaso kugamba si byangu naye nga Katonda yekka yabasaasira abantu baffe abali mu ggwanga lya Saudi Arabia era mbasabira nnyo bambi mwenna bakadama nje musinze okubanga munfollowinga mbagala nnyo era mbasabira nnyo mwongere okuba nga mulikirira nga muli balamu musobole okudda nga muli bulungi kubanga eyo nayo si wangu abaana bangi nnyo abafiira kubanga ebiseera ebisinga abaana bangi bafiira naye tebategeereka nakulegereka waggye bafiiridde olw'ensonga nti emirambo gyabwe gibulirira mu mahanga g'Abawalabu
tebamanya nti baafiiriddeyo eyo nedda wali kimanyika wadde na kimu naye nga bangi bafiirayo bangi batulugunyizibwa bangi bayisibwa mu ngeri enkalubo bangi babatulugunya mu ntulugunya eby'enkambwe newankubadde abamu tetubamanyi nabbamanyanga naye nga basinga babaziika mu zirimbo mu ggwanga lya Saudi Arabia bannayuganda bangi nnyo abafa bangi bali betumanya bano batono newankubadde bagamba mbu abantu 8 be bafa buli lunaku naye nga nzingamba basukkanamu mu ggwanga lya Saudi Arabia kw'osanamanga ag'abawalabu agasinga musubscribinge bagita Fahad TV like nga comment section weri awo ate sigane nga on following mubeere bulungi mwera